abantu ba Uganda kati balonda ebintu bina bakuba tochi bakulembeze kuba nani ayina obukuumi obutumala ne batikiinga kuba nani asobola okulakulanya abantu President Museveni nga akozesa PDM awadde abantu almost half of Uganda is about the sente tebiwedde ekyo okunamba ngageraga nti bakuba tochi naga nti kuba nani anabba nayongera kugennamuwa bakuba tochi kuba nabesimbiwa ani ayina obukuumi bwaffe obumala ani ayina obusobozi obutukuuma security ani ayina obusobozi obutukulakulanya ani ayina obusobozi obugatta Uganda n'amawanga amalala abantu baba n'ebyabwe bebalonda tebalonda bantu kyovula banga kizibu nnyo kati saawa zino banna Uganda okuva mu Museveni kubanga balaba mu security emyaka ana byagenda bivaako agenda bivaako ebiki ebyokulembera ani gambye Museveni avaako achaliko wakulimba muganda wa enteekateeka eziri munda zigamba ki eziri munda uwo bannayuganda bagenda londa president yandako mu February w'omwaka guli ogujja gwa 2016 guno mwaka 2016 guno mwaka ogujja gutugendo yingira muri nomination z'abakulembeze February guli omwaka guli ogujja 2016 ndibagenda londa president ati president Museveni ayinza okubaga nti mbikoye mu Hassan mwogera baradisi kakati baradisi mu manyoko ekyo kiri mu byesisuubira yo kugamba nti mbikoye ekyo kiri mu byesisuubira takisobola baradisi mumanyi okole fujje yo mbakuli ne muzinga kweyo ne mukuba kakati tukola fujjo baradisi tebakola fujjo naye ekikulu ekirina omumanyibwa nti baradisi bakulembera mu agencies ebyokwerinda Uganda omuntu gwesinga okuwa obukuumi obw'enjawulo ye musuubuzi gwejjako omusolo buli wootekawo embeera erwana n'omusuubuzi gavumenti evaayo gana amaanyi ge muyita ag'enjawulo tuba tuprotectinga oli awo omusolo kubanga ti gwe ekyakuleese wano n'okeera nnyo supiidi kutambula ku kolansi sente tuzijjamu abo abasuubuzi kakati tuba protectinga nnyo embeera yonna ejja ng'enyigiriza omusuubuzi oba omwekalakasa ayinza okubba ebintu bye tusooka kakati ate benyiri bemuprotectinga kati bebagambye bagenda kwekalakasa so tuyitekawo dakiika ntono kati abasuubuzi abagamba okwekalakasa babyabufuzi no basuubuzi babyabufuzi anti kati gwani gw'omugamba omusuubuzi basuubuzi bayina ababakulira anti ngaane waliwo kasiita isase kitto nedduuka ayina n'ofiisi ku beegasse ebibiina byonna bana bakabanda kasiita tasobola kwekalakaasa they are very good organized group naye abalala bonna gosooka omubuuza ekizimbe kwakolera nedduuka ali omusuubuzi abeera nadduuka nange ntunda so bagenda kwekalakaasa ati kyegambye bataddeko mingi aboogera babyabufuzi njagala oleeta omusuubuzi gwe bayita omusuubuzi ye muntu alina bizinensi nange ntunda migaati nze ni musuubuzi tetugenda kwekalakaasa nange ntunda migaati teri kwekalakaasa ndi musuubuzi gwe oli wajja wano nga musuubuzi ekisooka mubuuze okwera ku kizimbe ki edduuka liri namba mmeka otunda ki nze nkugambye ntunda migaati ndi musuubuzi tetugenda kwekalakaasa omusuubuzi ekifuula omuntu omusuubuzi kubanga ngwera byosuubula abakulira kino babyabufuzi politicians twagala kubasuubuzi bennyini tubalabe ng'ava na mu dduuka ali najja n'ayogera ogambye oli musuubuzi mulina ebibaluma abasuubuzi balina ebibaluma mbulira kaakati tugenderaawo buli wooba n'ekikuluma olina sooka kigeraageranya ne neighbour ye kimuli kitya emisolo Uganda gyesaba abasuubuzi kuba neighbour baffe abatuliraanye Kenya ne Tanzania bo bali batya bali waggulu emisolo gyabwe giri waggulu nze sigendayo kwekalakaasa kubanga egyaffe giri bit wansi ali n'ekirala abasuubuzi b'oyogerako n'abapolitician abakulembeddemu tebakulembedde nti emisolo giri waggulu beekalakaasa lwakubanga gavumenti yakyusizza egenda lekeraawo okusolooza omusolo nti leeta ogusololeze ku system wali beekalakaasa lwa system technology kati technology antwala ku street innovation entwala ku street TV zino ezammwe zibaddewo emyaka 15 ng'ebya live tebiriiwo bya tebeekalakaasa musolo technology teri musolo mpya mu Uganda
waliyo technology kasa kubera nti receipt joyisa URA ejiraba bekalakasa lwakubanga engatto gyotunda URA eraba sente zogitunze nekusabako ezaayo mu district ababbi babadde mu district ne baffe gye tukulembera president yaleseyo IRAS owedduuka yennyini sente azisasulira ku system gye bayita IRAS tebakyazibba nabo bagenda kwekalakasa lwa system innovation n'abana Uganda kati ewaffe mu district gonna tulina kati IRAS yekola anti kati tuli ekibaddewo nga parish chief ajja kudduuka nagamba leeta sente za district n'ozimuwa n'akuwa lisiti ya district kati ng'akubisayo neye ku nassa kati gwe omusuubuzi nga tomanyi oba akuwadde ya nassa oba akuwadde ya gavumenti naye kati owedduuka yennyini tumuwa IRAS system ye n'asasulira ku IRAS system ne zigenda direct ku finance yo yetugamba nti sente zenfunye zavudde mu sub-county gye bayita kitundu byaweddewo ebyobubbi baparish chief tebakyabba era bambali mukuliza ininga innovation technology yagenda okumala corruption owekulu akasente ke kajja wano ku finance owedduuka kati olumala wakaduuka kali kati owagundi ofinance namala nazayo ku district n'abagamba lobagamba nti zino zavudde mu sub county bweti mu parish bweti mu kyalo bwekiti owa finance system bagita IRAS ababbi bonna babamaze parish chief tekukyali babadde bagaba lisiti eza nassa n'eza gavumenti nga alina ebitabo ebi gavumenti yabimazeewo teriyo muntu abadde abba kati tekankubuulire ne mu bukulembeze obutali bwa gavumenti eno eya Uganda ne gavumenti zino ezaffe eza kingdoms bwe baleetawo omukulembeze ow'enjawulo mu byakola ng'alondoola buli koyini bamukyawa mayiga bamukyaye katikkiro wange ow'ekitiibwa abamu bamukyawa lwa system ze nti alondoola buli kimu bw'oleeta innovation mu kusolooza omusolo n'ozibiriza ababbi bakukyawa ogambye nti n'owessiro wateekako bw'abeera n'edduuka bagiyita IRAS n'ateekamu ssente kakati ekibaddewo sente za gavumenti ey'ebitundu ze bayita local government obadde oziwa parish chief ow'omuluka n'akuwa lisiiti kati baparish chief bano nga baira ne lisiiti bbiri nga zifaanagana nga zaayagala okubba akuwa lisiiti ya ku nassa zaayagala okuwa mu gavumenti ng'akuwa eya gavumenti kati byaweddewo twalese system bagita IRAS kati owakaduuka oteeka okozesa na simu yo n'oweereza ku IRAS omusolo district gwegambye kati woweereza ku IRAS zigenda Kampala butereevu kakati e Kampala be baziddiza ku district ne bagamba oyina amagombolola 9 oyina kituntu oyina kiringente oyina muduma oyina buwama oyina Kamengo zino sente zavudde Kamengo zino zavudde buwama zino zavudde muduma zino zavudde kiringente ababbi babamaze kati jovola ababbi bonna bagenda kwekalakasa buli gwola bagenda okwekalakasa mubbi abaleta wa musolo kakati system eri wansi erondoola abantu okuwa omusolo yejjokufa kakati goba oli ku finance gyozirindidde oli tajja kumusasuza gagenda amusasulira gwebuuza bulungi mpola URA ojja gibuulira ajja kubuulira olwo n'abavuddemu URA babadde babbira mu bino ebaddewo baofiisa ba URA bangi balizayininze nga eno eya downtown bagiyita not IRAS is what Infreeze nga tennajja babadde babba abamu balizayininze nga bala Infreeze omuntu wasasula omusolo gavumenti nemonitoringira ku technology talinawo bbira kati abamu bavuddemu receipt buli jayisa tugiraba gavumenti egiraba finance minister gundi URA egiraba mwajja kugoba basuubuzi si kugoba basuubuzi kati Uganda tayinza kubeera mabega myaka kati katubalinde mu kalulu 2026 ne mutulemesa emirimu bonna buli abasuubuzi banna Uganda kye baagala kibasiba bakyogera ne ku TV zammwe zino baagala ddagala mu malwaliro baagala nguudo baagala masomero ngali ate enguudo ziganye ate sente zo mutereza kuzisika nguudo ziganyeewa Uganda ekizibu ekiri mu Uganda kiri kimu banna Uganda batunula Uganda nga kata Uganda tesima mafuta tennatandika Uganda teri mu nsi ngagga ezisima amafuta nezisima gold omungi nezikola biki Uganda sente zekozesa mu bantu zijja misolo na balambuzi
kati n'abantu betujjamu emisolo tuli mu organizing mugenda kwekalakaasa kati enguudo ziganyeewa sente zetulina zetukozesa kubanga ntono Uganda sikata teina golodi teina birombe bya mafuta tetutandakala siba mafuta atulaba ndi ne RDC MPG Kasmandi Hassan gwe tuli naye kulikayo Karamoja wali RDC wa Obongi Obongi ye president afuga ekintu kinene Obongi district eri mu West Nile najagalayo nnyo kubanga gwe mundu gwa gwasooka okugendayo nze banzara wano ku Lubye Kasubi so nalisiyalo wabongi ne wabirayo tolungo yukira lulimi ki luzungu naye nge ekikulu ndi musajja mugezigezi abantu nabategeera mangu netukwatagana mangu Obongi district ya balefiji bakongo basudani balefiji bangi nakolayo bulungi nnyo at least ebanga lina malayo nasobola okukonvinsinga ministry ya energy ebawa amasanyalaze nasobola okwogera ne katala DCB bikola lobbying kulwa government gujukiza government bane ino kiti bulala iri muterezemo security bali bati disaba mubaka wa government mu district kati nze njukiza government nenjibeera kwa na masanyalaze teganda tukwa na mazi teganda tukwa kati amasanyalaze go amazi bamaze ogalonkinga kati pimbaza shaka yegwe nalekayo yali akyali Karamoja pimbaza mu yakola ki ali Obongi mbaza shaka ne amazi nagalabye ge naleka ndobinze bamaze ogateekayo n'amasanyalaze bamalupima bitambula Obongi wane mpiji betaga ki MPG ndoza kati ya district igendo singa mu Greater Kampala okube yakabi kubanga ina project 5 ezikyasinza okubeza akabi esooka ngojeko Ntebe Express Highway mpiji yezemo kufuna kibayita Busega mpiji Express Highway omuntu okuva Busega paka mpiji agenda malide kikabiri mukubu ekyokubiri mpiji yefunye oil stores amafuta g'ebunyolo ebunyolo tufumita mu pipe 2 emu etwala Tanzania gatugendo tunda katale kensiyo neyo kwireta mpiji enamwabula gatugendo tunda katale ka Uganda egera kubera busiest district mu Uganda ekyokubiri ekitongole ekikola ebyamasanyalaze gye kitadde plant yegendo servinga wano mu Uganda eno gundi eno kito ekitongole ekiguza UCDL plant bagitadde awo waffe mpiji ekyokusatu wetwakola nali mu Kampala nga tutandikawo Greater Kampala Metropolitan Area nga nkola ministry ya Kampala mpiji yemu kuzo engudo twafunye dda batandise dda n'okulima mpiji munda za kola nsi zonna kati oli ku mafuta awo mafuta bagaleta n'enguudo zenyini security eri etya mpiji ya mahanyi nnyo kati mpiji tumala gabbayo tunywezeze ebyokwerinda abakyamu tebabula kubanga ebyalo bingi nyina ebyalo 339 villages bingi you cannot see everywhere naye nga tugezezaako security yaffe tugistrengtheninze nze wengenda mu district gyensoka okukola kuzimba nkolagana na local chairpersons so bachairman b'ebyalo bonna tuli wamu tukola wamu we communicate every day tuli wamu tuogerezeganya buli saawa so kati ebyokwerinda byaffe binywevu mpiji twenzege mwebali kubera nti mutambula naffe nze twamchibi Hassan the mayor ndinaye onara DC w'empiji okwataganya bulungi nnyo neero si wansi nzina bano batabula bayitawa empiji nakamala ekiri eyo tabula omusamize empiji nakamalayo omwaka gumu naye ndoza nagenda ogendayo ngo abo basajja abo batabula gye bali olede tabula ye muntu ayogerwako mu kutta oikitiibwa Lwomwa ngenza ogenda empiji ng'olede gye bali naye kyenyinza okugamba nti intelligence yaffe tuginywezeza era yatuzuulidde bino nti waliyo ebikeesi kwabadde kunoonyereza it was intelligence led kubanga embeera we yagwawo ekitundu ne tukkiriziganya tukirekemu abakesi baffe era waliyo empiji bwe bakubira Lwomwa nali mpiji ne tukkiriziganya ne mwami Sempala Kigozi ne ba diso ne ba DPC tukirekemu aba intelligence abakesi era babaddemu
era twafunye information y'ebikeesi ebyo ne tutwalayo abasirikale baffe ne basima okugyayo keesi nnya nga zirimu obuwanga bw'abafu. Keesi bazisimudde wansi yaziteeka wansi w'essabo. Kungulu kwabaddeko essabo yabaddewo n'amasabo 3 kati erimu waggulu n'asima n'azimbayo n'ateekayo keesi ezo kati kungulu n'asementingako. Kati waliwo omwana we yabadde ageza okugyayo kiti n'awulya ekidodooma olwoba twazima enkolagana na LCs ne bagenda ku LC yankubiriddewo essimu nentumayo tiimu nakulabye nga ekiro kirimu nentumayo tiimu ya intelligence naye basirikale ba police ne bazisimayo ne bazijjayo. Era kati tugenda ziwa ba archaeologist banonyeze abantu baabwe bano baana bato bakyala ba archaeologist bantu bakubulako kati okulipoti nga kiba kirungi nnyo. Yes naye kati ndowooza kyenayizeemu enzimba yaffe eya LC nobanga aba LC obayina buli kabaawo bagamba buli kabaawo bagamba nze LC mbeera nazo wenti obeera nazo ziwa senti gavumenti basasula buli mwaka buli mwezi aba LC bafuna omusaala ayina ekirala capacity building bazimba mbasomesa engeri gye balina okukwatamu ensonga z'ebyalo mbasomesa tubeera ffenna buli lunaku tubeera mu induction nsimba mbasomesa LC tuli bawamu tuli ba Luganda tuli ba Mikono. Kati kino wageza otuukayo gwe kikiwalabye ekifaananyi kyennyini obuwanga bwennyini nabulabye amasabo gennyini nagalabye interaction nayogedde n'abantu ekifaananyi bakimpadde ekikulu ekyakibaddemu nti tabula yali asamirirawo n'abantu aboogerwako nti bagagga kubanga balina emmotoka ez'ebbeeyi nga bazijjangaawo egimu emitwe gy'abagagga si gy'abagagga naye ekikulu nti tabula simusuubira kuba na capacity etta bantu 17 meaning nti bano abaali basamirirawo be bali mu kino ekikolwa betunoonya leeta omutwe gw'omuntu kati olutalo twalugere ku tabula kubanga yo already ayina emisango egimulonzwawo abo abadde basamirirawo bennyini betunoonya kati era kati tukwataganye n'abalokoozi awo balanga babadde bakwata bu vidiyo katunoonya faces ezalabikiranga mu kifo ekyo nga zisamira wangi abasamiriranga buli yasamiriranga lutalo bonna tugenda bakwata kubanga tabula simusuubira kuba na capacity etta bantu 17 simusuubira naye kisoboka naye simusuubira kitegeeza abantu abaali bajjangawo n'emmotoka zaabwe okusamira ewa tabula be batemu benjagala onnoonyaze poliisi twajala tokigaziyiza nnyo anti kati ndabye nkiraba mu sense nti omusajja ono ayinza okuba tiyatta bantu awo ku kyalo naye ng'atumye emitwe disi omutwe kakati omanyi buli woosanga akawanga kafu wabaawo ebintu bibiri eitha batta omuntu oba baziikula omulambo byonna bimenya amateeka okuziikula omufu afudde okutaataaganya eddembe ly'omufu kimenya amateeka ga Uganda n'okutta omuntu kimenya amateeka ga Uganda kakitegeeza abantu abasamiriranga ewa tabula bonna balina emisango gy'okuwoza era bonna gutumala ofuna ebifaananyi byabwe ne vidiyo byabwe tujaga abapoliisi comrade Lushoke abaparading tubanoonye tujja bafuna tujja bafuna tuyanze kangende mukumulamu katono ndira kyenfunyemu awo omusajja ono tabula ayinza okuba si yattanga abantu nga ye yekka bayinza okuba batibwa biki under his command naye wairiwo abaamuyambako betwagala. Oli ku Salam TV nina Hassan Kasiba anti Hassan gwendi naye the mayor atera nga ye RDC we mpigi yagudde njega baba jita kugwa njega ne yavudde ekikolobero kyolaba ndi kisusse obuwanga bwe nalabinga bapanze nange ne India nze twamukibira tugende mulemu katono tukomawo.
Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Tata Jona, Landi Road yarawuna tukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 0709 98 19 37 oba 0774 3 23 5. Infotrust for the humble beginners. Three tickets to Nairobi, please. Sorry, but the Nairobi line is the third at the extreme. What? I've been waiting for 3 hours. Bid farewell to travel booking frustration. Start your trip today. Book your spot and travel not only to Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu, but also across the entire East Africa. Get the Best Stop app today on Google Play or App Store. Best Stop. Travel made easy.
Poliisi edduse Zambwa okutuuka ewaali wabeera Lujja Tabula ku kyalo Kabanga mu disitulikiti y'Empigi oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti waazuuliddwawo obuwanga bw'abafu 17. Poliisi y'Empigi ekoze ekikwekweto ng'egoberera aba intelligence baayo aba diso ne crime intelligence nefuna obuwanga 17 ng'ebusanze mu ssabo lya omwami gwe bayita Tabula Lujja. Omwami ono ye key suspect mu kuttibwa kwa omukulu w'ekika ky'endiga Engineer Daniel Bosa. Kigambibwa nti obuwanga buno buzuuliddwa abaana abato ababadde bazanyira mu bifunfugu by'amasabo ga Tabula abatuuze ge baamenya nga bamulanga okutta eyali omukulu w'ekika ky'endiga Lujja Bosa. Mu kwongera okufuuza essabo eryasigalawo n'ebifunfugu, poliisi eyongedde okuzuula ebintu ebirala omubadde obuwanga bw'ebisolo n'amagumba agatategeerekeka. Investigations zikyagenda mu maaso nga bwe mulaba tujja kubanga tubabuulira kubawa ripooti esembayo. Bino byongedde okuwuniikiriza abatuuze nga bagamba nti Tabula yali muntu mulamu nnyo naye kyokka ng'okutta eyali omukulu w'ekika ky'endiga kyabakuba wala. Ffe tumanyi nti tubeera na muntu mubi nnyo bw'atyo atutuusa ku eryesa naye tuwonye bane buli kye tulaba twewuunya bwewuunya ffe twali tetumanyi nti asobola okukola ebyo ebintu. Naye Lujja Tabula yabadde omuntu nga olaba muntu mukakkamu nnyo era ng'olaba ng'omuntu akolaganika naye naye ate nga muzibu nnyo nyini ddala. Nvumirira ekintu kino ekiri ku Kabanga Bukakala okulabika nti basawo bannaffe batta erinnya lyaffe nti ffe tutta abantu ffe tukola ki. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'Empigi agamba nti poliisi yakwongera okunoonyereza. Obuwanga buno obusangiddwa wano bwabadde buterekeddwa mu njaga otunuulire ebifaananyi ebyo bw'otunuulira mu butuufu olabira ddala nti bannaffe abo ab'Empigi babadde basula ku buzibu kuba buli lwe weebaka nga tomanyi ani akusula mitwetwe ani neighbour omanya nti oli ku time bomb essaawa yonna ofa. Obuwanga 17 bwasanze. Naye kyoyogedde era kye nagamba abantu bwe twasinkana ku siini eyo nkulabyawo ng'otaawo kye mbadde nsomesa abantu ebbanga lyonna neighborhood watch tunuulira neighbour akola ki muliraanwawo akola ki asuza ki. Naye kati ekizibu kye twalina wano ndowooza tebali sensitized kimala kubanga neighbour abeera atya n'obuwangwa bw'abafu n'asima obuwangwa bw'abafu nga tumanyi oli muliraanwawe. Abantu mbadde mbasomesa neighborhood watch wetegereze muliraanwawe akola ki asuza ki so akola mirimu ki obeera otya ne neighbour ng'ayingira kiro adda ku makya tomanyi kyakola. Nawulidde contradicting stories nga bagamba nti Tabula yali wa byabuwangwa naye nga si musawo Muganda si byawula nnyo. Nga bw'omulaba wa byabuwangwa si musawo Muganda. Kale kati kankunnyonnyole waliyo abasawo Abaganda ng'omulimu gwe musawo Muganda ng'olaba ddwaliro pharmacy. Ne waliyo abantu b'embuga z'ekika abantu abalina ebyobuwangwa byabwe ebya famire ebyekika ng'era babisamira ba famire eyo era bo basinkanaawo era gw'atali memba waabwe atali wa kika kyabwe tobijjaamu. Kati Tabula okusinziira kuba mumanyi abadde wa byabuwangwa ebyekika ebyabwe ebyabwe ebyolunyiriri lwabwe ab'endiga ebyabwe. Ab'endiga bonna betulaba eno bonna abadde babeerawo bagamba bandiga. So kati Tabula tabadde musawo Muganda wano yentiko ya ekika ky'endiga erikwota zaakyo ziri waffe Mawokota Mpigi si wano naye Tabula badde yesudde ku ka distance katini ne kumpi nabo kumpi nabo basekawu agamanya ago sekawu we batyo.
so kati Tabula abadde wa simusawo Muganda naye abadde atambulira nnyo mu byabwe eby'ennono eby'ekika ebya famire ebya lubaale waabwe kati ebyabasawo Abaganda gwoguba mulimu oli agenda kati kyenjagala okutegeera obuwanga 17 mu bukuumirawa ogabi mwalese bani archaeologist no kati since ndio obuwanga buno bukyali mu investigation za police tukyanoonyereza eventually tujja handing over waba archaeologist abakugumu kusoma amagumba ne police webe China byetaaga okwetegereza tubukumide ku police era je buli empiki ku police naye wachamikao naye police empiki yes tubulina 17 buwanga 17 kati mbala mutya 17 mitwe je muganti kuno mutwe guno ebiri bwe twafuna metallic briefcases ezo netuziparadinga publicly mu bamawulire ne mu community police nezisumulula mu butongole bwe zisumulula ne tujja mu buwangwa akawanga kamu baba kasibyeko embugo n'ebigoye ebimyufu kati ne police nebijjako bino bye tulaba mwali mwamaze do bisumulula twali tubisumuluddawo naye waliwo abamawulire wakwatako teka likiriza soko police ino mu rugoba ita soko avunanyizibwa ku crime scene eyo police so ye yasumulula akawanga ne tukateeka wali nasumulula akalala paka twabala nga buli obuwanga 17 nga buvudde mu kesi nya naye ekiriwo nti abantu ababulijjo bagamba nti obuwanga buno bukyaliyo tuddemu twescavating nabyo walise tractor naye omusajja wamusamizo baki zonna zaganye okwambuka olusozi naye waliwo gye nninde excavator nabadde nfunye wheel loaders nezikola bwezi ez'ekikuubo kati nga ate twetaaga excavator eno ekola bweti so gye tugeza kufuna district eyina wheel loader teyina excavator ne yunula nagigambye n'empereza yayo ne yuno yandeetedde era eyo yemu kati ate nga twetaaga eri excavator olwaleero oluva wano nsuubira tugenda kugifuna nayogereziganyiza ne semwayi banoonyeze ya UPDF baleete tu excavating nayogedde n'abakulu abantu bakiriza nti bakyaliyo community teri content olakati gwotidde oli eno Kampala naye ate kati oli ali wali malite n'okukwata mu ngando za wakutuko atotya kati fe tubeerayo buli kimu tubeerayo naye ekikulu nti wetufuna excavator twagala emmeme z'abantu zibeere ntebenkevu bategeere nti ebintu byaweddeyo tebikyaliyo nina omuvubuka omuto gwenda bawezizza n'emyaka 2 ngamba omulimu gwafuje mutunedinga omusajja waffe transporter w'abasawo ndowooza banaabagondi bano abali mu bintu ebyo bangi district eyo kugamba nayo Mawokota eyinza okuba ebyokusaddaaka ebyo si byakusaddaaka Mawokota emu ku district ezirimu abantu abasamira Mawokota eyo ffe tulina embuga ya Muwanga ffe tulina embuga ya Kibuga Omumbaale ffe tulina embuga ya Mukasa zonna y'embuga Kibuga Omumbaale we yatuukira wali Mawokota Kibuga Omumbaale wa kika kino ekyendi ono musajja kungulu kuno yali azimbyeko bibundi yali azimbyeko akayumba kye bayita essabo abadde wansi uje yatadde amakeesa ago abadde n'amasabo 3 ku site naye we bakuba owekitibwa Luwomwa bwe batta abantu be community amasabo ago ne bagakuba wansi ne bagasuula ne basigalawo limu li bakubye eggulo kati we bagasuula ate ne kimuyambako ndowooza okufuna chance ebifunfugu ne bibikira ddala ebisanduuke bye kati nga kizibu biwa focus naye eventually intelligence abaana bana bawulidde ekidodooma babadde kungulu oba mu mabbali kati amasabo wegagwa essabo balizimbisa muti wegagwa emiti ne gibeerawo kati omwana yadde anoonya nku nasika naye agenza okuwulira wali kisawundi dodudu nadduka nategeeza bazadde nategeeza LC muntu tafa LC netegeeza ofisi muntu tafa muntu yaleekanye
eno sinetegeeza ofisi yange netugathalinga security tower speed negenda neyisimayo netubipaledinga abantu ne balaba ebivuddeyo ekitegeeza bano abasooseewo sibe balabye obuwangwa abasosewo obuwanga nti labye obuwanga naitara disi tebategedde nakyabadde mu bisanduuke twamaze bijjayo twamaze kuzuula nti ekidodooma bisanduuke mwaze nga muze kulaba mpuku twaze kumanya ekidodooma omwana kyayogeddeko nga ajjayo oluku kiki kati kwe kuzuula nga bisanduuke kati bisanduuke ne tugamba kati bino byetaaga soko nemuyita soko ne bagathalinga basoko temwabisumuludde nga soko yabisumulula yavunanyizibwa okula emisinde mu poliisi so najja n'abijjayo ne tubisumulula ne tubipaledinga nga buwanga RDC omulimu tegugeze nnyo gavumenti ekwongera essente naye kiri mu buvunanyizibwa bwange obwa RDC 1 okukulemberamu ab'ebyokwerinda okukola emirimu gyabwe mbadde nkusaba eno excavator bw'ojja osimule n'amasaba amalala era bw'ejja ne mu lujjaawo nawona musimulewo mwezi okugwa ku nga we nagambye nti mpigi tulina ebyalo 339 ate buli kyalo kumpi kiriko essabo 339 byebyalo ebiri mu mpigi kati nyinza obutasobola simula masabo gonna kubanga kitegeeza ngenda simula masabo 339 naye dalangiridde operation gye ngenda oconductinga okwetolola mpigi tugenda kwaza amasabo gonna olinayo ki okola ki kubanga waliwo amasabo agakola ebintu by'ekisiru okuholdinga abantu musabo okumala mwezi mulamba omukazi najja n'abaana ebintu bimukuba bantu bafiireyo na holding abantu abo kati ebintu bimenya amateeka trafficking okuleeta abantu ne babeera wano nga si ba Uganda si ba family yo ekyo bakita trafficking obonogena bakwata ebyo tetubikirize tugenda kola operation very clear wano ogenda giwulira nakwataganye ne bana abakulira abasawo abo mama Fina kamera zange nazo zisabe waliwo mama Fina waliwo omukazi omulala omukyala kulannama mugende mugasikule byonna n'escavator mbiri nazo kumpi mwebale pandi mulabatiya salamte banafa ab'empigi tubasaasira ne ebizibu tebiri nnyo tebiri masabo mwokka abantu baffe babakutte nnyo obujega mu ngeri y'enjawulo bapasita bangi abakola ensobi nali nkyaliyeho imanga ndi RDC nenkwata pasita yali akuba abantu emigondo za babiraba mu church nga kuba abagoberezi be ne mukabba yali asinzira ku ki kati kyegamba nti abantu baffe babakwata obujega abantu bagenda ne balowooza nti ebintu bino ebisinga bituufu ate nga si bituufu babakubamu emizimu namukwata ehoima ne musiba yakikikolanga atya anti kati kyegamba nti abantu baffe ababulijjo babakwata nnyo obujega nze egimu ku bantu abajja mu ofisi yange mulimu gwolaba nga tebaali mukutte bujega naye nga baabo mukutte nga gamba nti abasajja bazze nga bagamba oteekamu emitwalo 5 n'ofuna akakadde mu nnaku 2 bano abazze ne bamaze omubba akakadde bamaze omubba 5 alinda akakadde enkyala batezidda kati abantu baffe babakutte nnyo obujega mu communities nogana bana kati nyina abakyala kizinga bayita batya Senyondo waliwo abo ekizinga awo omusajja yabagamba ntwala banna bammwe bweru wa Uganda mumpe ettaka nze mbatwalira abawala bammwe bweru bana ne bamukolera endagaano nti ntunze ettaka naali bakwasa abaana n'abalekawo nga tebalina na passport naye bajja ne mbagamba omusajja ono akola kwembasi okugaba visa ekyokubiri omusajja ono atutte ettaka lyammwe lwaki mwakola transfer ne mumuwa ne possession okukolerawo ng'abaana tebanafuna na passport ng'ababbi kati tukyalina ekizibu mu community nti abantu baffe babakwata nnyo obujega olina gye nakuferera mu bintu byolabako nze waliwo video ezitera trendinga nezinyiza waliwo omusajja gwendaba ku social media okwo pastor era naye prophet beita ba prophet aba basajja ng'akwata abakyala
mu mbugo najjayo ekintu kiringa ekimese kinene nagamba bino bikubadde munda kati gwe mbwongo oba olaba kisoboka okujjayo ekintu ekiringa ekimese nga tebaku abantu baffe okusala omulala nga tebakoze operation ne bajjayo oguntu ogulinga ogumese ate ne guyita wano mu lubuto kati oyo muleke waliwo omulala gwendaba atera okunaaza abakyala Nigeria mbali manyi nti naye waamuno kati we bwabeera mu district y'omukwata naye kati gwe RDC otandika otyo oyingira mu church okwata opasta akuba abantu kakati abantu ba Uganda mu myaka 5 balonda president omwana bakulembera nobategeerera nobafuga nobakulembera president nannondo mukiikirira muyambeko okutereza ebigenda maaso mu district bikwata kunze mu security mu mbera z'abantu okutereza dini yawe gambo kwata mu kyara mu ngogo dini kyeyo nze nirangi ni munadini dini yawe gambo kuzika obuwanga bw'abafu dini yawe gambo kuba bagobereza emboko assault it's a case it's a criminal case assaulting okuba omuntu emboko kimenya amateeka ga Uganda dini yawa egamba okusibira abantu muki webasabira ekiro kyonna dini yawe tibiriyo ebyo woto bikiriza atosobola bikola nga jendi yonna jembadde buza behoima baraba TV ehoima baraba Salamu TV babuze pasita wabwe namukwata ne musiba aida kuba abantu emboko empije sawa zo mukadukulu nyina mbedi mansi yadda ko sabana kusomero emuduma mulina mutwala mu kooti binoga tebinabaawo nakwata omusajja omusamize egundi ekayabwe nga yebaka n'abaana be namusiba kwe biri ku TV bitebere bijukira inena mukwata namusiba toyinza kuzanyira bana Uganda tebabazanyira ko bwe batu bya kisiru ayina mwe bana Uganda mureke kukiriza kubakwata bujega omusajja akiriza obeera otya n'abaana bo omusajja nga yabakuzaala mu natandika bakozesa nawe n'osirika notagenda mu police notagenda mu probation office notagenda wala DC nolinda nze nonye intelligence yange mbulire nzije obeera otya omusamize rujja gwe kenyini ng'okimanyi nti azika obuwanga bw'abafunga otegeera oli munna Uganda notawaaba abantu bakwata batyo obujega nti leeta zino tukole muno tukuwe zino ye agamye tuwo muwataano mu nnaku 2 akuwaaka kadde ye mugagga yekirumira mugagga sudiru kubanga singa byali bizaala sente speed bwezi tusinga naye mugagga ye sudiru atayagala zizo agamba leeta ezizo nkole bwenti ate nkuwaaka kadde leeta ataano nkuwaaka kadde mu nnaku 2 kati ye project webe ekola lwali tagenda mu baganda be ne bagagga wala speed abantu baffe babakutta obujjegga engeri y'enjawulo abantu baffe nanyini ttaka najja n'atandika okupima ettaka lyo naganze nanyini ttaka ekitakirizibwa mu Uganda ow'ekibanja abane rights ze zonna ow'ekibanja nanyini ttaka talina kujja amalafuna olukusa lwa gavumenti okupima naye tokkirizibwa kubawo wa kibanja mu ttaka lye mu kibanja kye kyamazeeko emyaka kuva mu 95 tomugoba abantu babakwata bujjegga nanyini ttaka takirizibwa mateeka ga Uganda kugamba wa kibanja nti weegule takirizibwa mateeka ga Uganda kugamba wa kibanja nti kankusalireko oyina eka kansaleko ekitundu nawe otwaleko ekitundu tebikirizibwa mateeka ga Uganda tebiriyo tebiri mateeka bafere bali mu babba tebiriyo it's not anywhere tekikirizibwa wange tebabikola nsiba njiriba nabo nsiba mbasiba mbakomerako empiki gajjudde basibe bange ebyo nga bakwata abantu obujega kankusalireko weegule biki tubalina era nebazawo nalebo Sam Mayanja eva muyita ne tulwana ffenna abantu baffe babakutte bujega completely abantu kivudde ku kibwavu oba butasoma nate n'abayivu nabo babakwata simanyi nosanga abantu osobola okugaggawala oyima namukwata bamuyita kintu kankubuulire nosanga omusajja akoze woofiisi mbwekola passport nga ne Ministry of Internal Affairs weringa eno office eri Kampala ne Internal Affairs eri Kampala gwe n'ogenda ewoona alina office takola mu Internal Affairs n'otagenda mu Internal Affairs gyebagabira passport n'ogenda mu yoono n'akuggyako obukadde 2 Internal Affairs yagala 25,000 kati
abantu baffe bakyalinamu ekizibu ekyo. Internal Affairs yagala emitwalo 25 gwe n'ogenda mu ka office k'omulasita nakuwa miliyoni namba kyeyakolera kiri eki nakujudiza foomu za Internal Affairs just kuteeka mu mannya go na myaka gye wazaalibwa nagamba bitwaleyo nagamba otuukayo genda obiteeke osimbe layini bw'obiteekayo nagamba kati gwe mpamu just weeks 3 passport yegenda kudda Internal Affairs kyenyini kyekola kyakweyingizaamu ne kati abantu baffe nabo balina okuzuukuka NGO nejja abantu ne bajja ne bagala tuli ba NGO tutwala abaana bweru kubayamba bagenda gundi Canada kukola ne bayingiza abantu ng'ebikumi ebi ne bagala kati buli mwana agenda leeta yakakadde bagende Canada kakadda kuliko tiketi kuliko tiketi kuliko visa kuliko ne passport bwamala gathering abantu 2 nakunye miliyoni 2 nadduka na badasi nadduka anti kati yaba bakutta obujega bafunye miliyoni 2 ng'agenda kizibu kyatu kyalina mu Uganda nti abantu baffe abamu bakyali a bit ignorant tebanazuukuka kutegeera nti abafere bajjudde babafera tuyanze game webalwa nti mubadde ono ye RDC w'empiki yakuta obuwangwa yakuba omuntu emboko nze basomba ebimu bitunulira n'oseka nosiga abadde wa nze sisaba sigenda yeyo kingamba oli bwabeera nga kati nze ekimu ku bintu ebisobola okunkyaya mukwano gwange kubeera devoted mu ebyo ebintu kubanga ffe tukkiriza nti Katonda amanyi olunaku lw'olwenkya ne batogenze mu kyaki tuyanzege mwebalwa nti mutambudde naffe kasiba nti Hassan gwe tubadde naye olunaku lwaleero bigambo ki byogamba abantu b'empigi kwadde dakiika emu yogerako n'abantu b'empigi abantu baffe ab'empigi n'abantu ba Uganda mwenna mukole ebintu 3 okutereeza famire zammwe ekisooka muweerera abaana bammwe mufeeyo okulaba nga abaana bammwe basoma ekyokubiri wokulaakulwamu n'oweza emyaka 28 okudda waggulu kola ekiraamo bw'okola ekiraamo RDC ne kkooti tezigenda kuwaawula famire zammwe nga zibagabanya bintu etteeka lyayita ekyokusatu bw'oba oli wa kibanja sigala ku kibanja kyo ow'ettaka tajja n'akusalako simanya weegule simanya katugabana okujjako nga gwakkiriza naye tebikkirizibwa mu mateeka ga Uganda bimenya amateeka tuyanzeke mubadde balabe balungi ab'olunaku olwaleero katubeerekereze tusirikane nate olunaku olulala mweraba